olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era naye asanyukira ekkubo lye newankubadde ng'agwa talisuulirwa ddala mu bunnya. Kale olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama, mwesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Ku lw'erinnya lyo onnuŋŋamye onzigye mu kyambika kino kye bantegedde enkiso kubanga oli bbugwe wange. Bwe mubeera mu nze nange naabeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakiweebwanga. Neebaza Katonda abukeseza amakya g'olwaleero nga tuli balamu, nze naawe nammwe. Tumwebaza olw'ekisa kye n'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Si ffe tusinga, si ffe tusaanidde, naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe ye agabanga bw'aba ayagadde. Njagala okwebaza mwenna abakeera ku puroguramu eno. Njagala okusaasira abayita mu biseera ebizibu ebinyigiriza. Njagala okubategeeza nti tosobola kulaba mmunyeenye okuggyako nga buzibye. Buteekwa okuziba tulyoke tulabe emmunyeenye, naye ne mu kizikiza byonna bye tukola tubyesigamye ng'oyo kw'oyo eyatonda eggulu n'ensi. Newankubadde yatuwa obuyinza okufuga ebitambulira waggulu ne wansi mu nsi, tubifuge, kyokka obuyinza ku byo era akyabulina. Kale tumwesigenga ne mu biseera ebizibu anaatuyambanga era anaayimiriranga naffe, naye nga tujjukira nti obuyambi bwonna bw'aba abutuwa tulina obuvunaanyizibwa okutambula, tulina obuvunaanyizibwa okukozesa emikono gyaffe n'okukozesa obwongo bwe yatuwa. Tatuwangako bwongo kulemererwa kulowooza, so tabutuwanga kubuusabuusa ye, wabula yabutuwa okwongera okuzuula obusukkulumu n'amaanyi ebimulimu nga tuzuula ago amagezi ag'ebuziba agakwekeddwa. Kale ebiseera bijja kuba bizibu, naye nga bwe tugambye tosobola kulaba munyeenye okuggyako ng'obudde buzibye. Bwe buba tebunnaziba emmunyeenye tosobola kuziraba. Only when it's dark enough can we see the stars. Njagala okwebaza abantu bano ab'enjawulo. Bwe twali tutongoza ekitabo amaanyi ekitabo naawe osobola, Oweekitiibwa Gasita Lulentakke ayina omuwulirizi omu we yeeyama okubaako obubaka bwamutuusaako. Ekyuma ekyoza engoye, omwana eyali ayoza engoye naye ng'akozesa mu mikono, n'amugamba ajja kumugulira ekyuma. Oweekitiibwa nsaba okukwebaza nga mpita ku ddoboozi lino ery'olwatu. Ekyuma ekyo kyatuuse n'omwana omuwala agenda kukikwasibwa mu maaso kaawo nga bwe yagabira mu lwatu, naffe twagala afunire mu lwatu. Njagala okubeebaza mwenna abakeera ku puroguramu eno, naye abatawulira buwulizi naye ne muwuliriza n'obaako ekigambo kimu ky'ojjamu n'okikozesa mu bulamu bwo. Amakya g'olwaleero enzingu ziweredde ddala nnya, ezzooba lyase baaseka, eddaaza 222. Puroguramu manya ky'oli, manya omulimu gwo. Nange Simooni Senkaayi ne muganda wange ono John Nsimbi. Njagala tuddemu twefumiitirize ku kumanya, okutegeera n'amagezi. Kumanya, kutegeera n'amagezi.
Bannaffe abazungu bwe bajja wano baatusanga n'okumanya, baatusanga n'okutegeera, baatusanga n'amagezi, baatusanga nga tuyiiya, baatusanga nga tulowooza, baatusanga nga tukyayina obuyinza n'obusobozi okufuga ensi n'ebitwetoolodde nga Katonda bwe yali yatulagira okuviira ddala mu ntandikwa. Bwe bajja baatuyamba okutuwa okumanya n'okutegeera okwabwe era okupya. Kwatuyamba era kututambuza, so newankubadde ng'okutegeera kwe baatuwa kwalina okulerwa, okutegeera, okumanya n'amagezi, ebyo bye baatusanga nabyo. Lwaki? Eggwanga lyonna oba abantu bonna abatayiiyiza mu kye bali, abatalowooleza mu kusinziira mu maanyi gaabwe, tebasobola kukula era tebasobola kugenda mu maaso, okuggyako okukoppanga obukoppi. Naye ate ne batategeera era ne batasobola kumanya kutegeera ebyo bye baba bakoppye okubitwala ewala. Ekyokulabirako, teri muntu agaba magezi n'agakuwa gonna ne yeemalayo, okuggyako ng'ago gaakuwadde gabadde galerwa ago gaakusanze nago. Ne bwe tujja wano ne twogera ebintu ebifaanana bitya, olumu bisobola okuba nga ddala nno byamakulu ddala, newankubadde nti tuba tetubyanjuluzza. Naye ne bwe tubyogera, gwe ng'omwoyo gwo tegusituddwa kutuukana na nteekateeka esobola kutegeera ebyo by'oguba guwulidde, byonna bye tuba twogedde bikuyitako buyisi n'ogamba oba ayogedde biki. Naye ng'ate oyo amaze okusitulwa era ategedde, atandika okwefumiitiriza n'okwewuunya ebyo by'aba awulidde, era bw'abirowoozaako n'abiteeka mu maaso ge ne mu bulamu bwe, bitandika okukyusa mpola mpola omwoyo gwe, oluvannyuma ne bikyusa obulamu bwe. Bannaffe baatuwa okumanya kuno n'okutegeera, tebaatuweeramu magezi. Bo bwe baatuleetera okumanya baakweka amagezi batya. N'okutuusa kaakano tusindika abaana mu zisettendekero, ne batendekebwa okulongoosa abantu, ne batendekebwa bwe bajjamu omutima ne bateekamu omulala oba oliawo, ne batendekebwa bwe basumulula yingini y'emmotoka ne bagizzaawo, ne batendekebwa ebintu ebyo ebifaanana bwe bityo. Naye omwana gwe batendeka okukanika yingini tebamutendeka kugikola, baakikola mu bugenderevu, basigaze obwannannyini ku magezi, nti omwana asobola okuba nga mukanisi mulungi era ekyo kye baayagala kye bamuwa asobole okukanika, naye ate asobola kukanika bukanisi ekyo kye bataddewo tasobola kukikola kusukkaawo. Tusobola kujjanjaba naye tetusobola kumanya ebyo ebijjanjaba bikolebwa bitya, nti tusobola okumanya alwadde kino aweebwa eddagala lino ne lino ne lino, naye tuyinza obutagenda nnyo buziba kumanya eddagala eryo lye tuba tulagidde ono n'ono afune mu biseera bino liyisibwa mu mitendera ki, likolebwa litya. Tusobola okumanya bakanika batya essimu eno ng'efunye okusoomooza, naye tebajja kukubuulira essimu eno baagizimba batya okuva ku kasooka okutuuka weefaananiraawo gwe woogikanikira. Kino kyali kigenderere okusigala nga tukkiriza era nga tukyasobola okugoberera bo kye bali, naye ng'ate ensi zonna n'abantu bonna abagenze mu maaso, abakyuse era abakulaakulanye ne batwala obulamu bwabwe n'obw'abantu bwabwe mu maaso, beebo abayiiyiza era abakulaakulanira mu magezi gaabwe. Newankubadde nga ffe tusobola okutambula ne tugendayo ne tubawa n'ebirowoozo, naye ebirowoozo ebyo bizimbirwa ku magezi gaabwe ag'entandikwa okuviira ddala Katonda nga bwe yabateekateeka abantu abo. Teriiyo muntu akula n'aba wanjawulo era n'akola ebintu eby'enjawulo ng'akulidde ku kintu ky'atategeera ekitasimbye mirandira mu ye, nga ne bw'aba azibiridde akirowooza.
kino kye tuzze tubagamba bulijjo nti omwana bw'agenda ku ssettendekero okusoma okukola emmotoka oba okukanika emmotoka, ndowooza kyebava bakiyita kukanika mekaniki, ne tukigandawaza okukanika, so okukola building eka kyanjawulo nnyo n'okukanika. Naye singa bamutegeeza nti pisitoni eno bwe baali bagikola baagenda mu ttaka ne baggyayo matiriyo eno ne bagiyisa mu mitendera gino ne bakikola bwe bati ne bakinyiga, kwe kukijjamu pisitoni eno gy'olaba. Ekitegeeza nti omwana ono bw'abitegeera okuviira ddala mu buteeketeeke bwabyo, ajja kusobola n'okubirowoolezaamu abiyiyizeemu, abeeko n'ekipya kyazimba, oba agikyusa oba agitunuzaawa oba abaako ekipya kyayiyiza. Twebuuza, buli muntu yeebuuza nti lwaki tetukyayiiya era lwaki okulowooza kwakoma, newankubadde mwattu era weetuli tulowooza, naye lwaki ebiyiyizibwa n'ebirowoozebwa tebikwata ku muntu wansi ne bimusangayo ne bikyusa obulamu bwe ne bibitwala mu maaso? Kubanga bingi ebiyiyizibwa tebisimbye makanda mu buteeketeeke bw'abantu bw'oyagala okukyusa. Kale okusoomooza okutwolekedde ffenna bw'oba oweerera omwana ng'omutwala ku ssomero, kirungi okuyiga okwogera olulimi olulala. Ekyo nno kintu kya muwendo era kya bbeeyi, okuyiga okwogera ennimi endala. So zonna ziteekwa okuba nga zirereddwa obusobozi bw'omwana oyo okwogera olulwe era ng'alutegeera, kubanga kimwanguyira okujja mu lulwe n'ateeka mu lulala, ate era kimwanguyira okutegeera ebyo ebikwekeddwa mu lulala ng'abitegedde mu lulwe. Ekintu kutegeera kintu kikulu okusinga okumanya. Oli bw'akuwa okumanya omwebaza, naye ate bw'akuyamba okutegeera ebyo by'omanyi ate omutwala wala nnyo, olw'ensonga ekikutuusizza awo w'oli, ekikusobozesezza okukola ebyo by'okola kwe busobozi okutegeera bino by'omanyi. Oyinza obutategeera bingi, tetusobola kutegeera bintu byonna mu nsi, wabula ebyo ebitono Katonda by'aba akuwaddemu okwekakasa. Bw'obikakasa n'obijjamu okutegeera, osobola okubikozesa ne bikyusa obulamu bw'abalala, oluvannyuma ne bikyusa obubwo. Ekyo kye bayita amagezi. Ekitutawaanya mu bintu byonna bye tukola, ekiringa omuziziko mu kugenda kwaffe mu maaso, ekitukugira okutuuka amangu ku bye twagala, kubanga newankubadde okumanya tulina kungi, naye ebiseera ebisinga okutegeera kuba kutono. Olw'ensonga nsobola okujja wano ku 88:8 bw'ontunulira ntudde emabega w'omuzindaalo, mmanyi okwenyigira amapeesa wano ne mbiteekako, mbimanyi naye sibitegeera, kubanga bwe bifa ne bigaana okuteekako oba ne bikyankalana, nina okufuluma wano ate nnoonya omuntu omulala ajja abitereeze. Lwaki? Nze okutegeera okwange kukoma wano, kuteekako, kunyiga mapeesa, manyi bumanya, ebyo nabimanya, naye sitegeera leediyo bw'ekola. Kakati eyazimba leediyo buli kiseera anaabanga wankizo ku nze, ne bw'aba muzzukulu we nga yasomye mu kitabo n'ategeera bwe baagizimba, asinga agiyiza obuyizi bwe bagikanika ne bw'ekola. Ono eyagizimba n'amanya ebikola ngeri ki gye baabizimbamu ne gye byatandikamu, asinga eyayiga bw'ekola. Wano wasobola okubeerawo agizzaako era amanyi bw'ekola, naye ate eyagizimba eyagikola aba wankizo ku ye. Kati ono eyagizimba era eyagikola tasobola kumuwa amagezi ago, tasobola kumuwa amagezi ago, kubanga gasimbye mu kikyali. Bw'oba oyagala okugategeera, oddayo mu bantu abaayiiya ekintu ekyo n'osimba
era n'okkirira ebuziba mu ki kye bali n'ekyabasobozesa okulowooza batyo n'okuteekateeka nga bwe baateekateeka. Kale newankubadde ebintu tunaabirabanga buli lunaku, newankubadde ebintu tusobola n'okubiwulira, kisobola okututwalira ebiseera okutegeera ebyo bye tulaba, okutegeera ebyo bye tuwulira. Era oli kyava yagamba nti ndibasindikira obubonero mu biro byabwe, naye tebali butegeera olw'ensonga tetusobola kuvvuunula ebyo bye tuba tulabye. Tetusobola kuvvuunula ebyo bye tuba tulabye. Abantu bangi ebirowoozo bye baayiiya nga bano ba Edison abaakola bulbs, abantu bangi abafuna ebirowoozo ebikyusizza ensi, bangi kubo baali baaloota na birooti. Olwaleero omuddugavu wano bw'aloota abaalooza sitaani yamukyalidde. Tetukyasobola kufuna kumanya na kutegeera kuvumbula magezi g'ebuziba. Njagala naawe otuule weefumiitirize. Omusajja eyatuula wansi n'amanya era n'azuula nti bw'osusumbula omutuba n'oguyisa mu mitendera gy'oguyisaamu osobola okuggyamu olugoye. Eky'obuvumbuzi ekinnyonnyola amagezi g'abantu abo ag'ebuziba omwali muteekwa okuva ekkolero ly'engoye, naye nga lizimbiddwa okuva ku musingi gw'obuyiiya obuzuula olugoye okuva mu muti, nga bwe tusimba sayiso oba bwe tusimba cotton ne bamuyisa mu mitendera okuggyamu engoye. Twali tufunye amagezi agasobola okutambuza olubugo luno, okuluyisa mu mitendera okuggyamu engoye ezitasobola kuvumbulwa mu nsi yonna walala nga ffeffekka abazirina era abazitunda ku katale. Ekitegeeza nti twali tufunye kya bugagga. Mwattu kaakano olubugo lwaweebwa sitaani, era buli alaba omuntu alulina balabira ddala sitaani awedde emirimu atambula. Naye ng'ate kuno kwe kwali okumanya n'okutegeera n'amagezi ag'ebuziba agaaleetera abantu bano okulowooza. Kitegeeza ekkolero ly'engoye wano ewaffe lyali limaze okuzaalibwa mu biro ebyo. Ebintu bingi ebyavumbulwa abaasooka ebinnyonnyola amagezi ag'omunda agaali gasobola okuzimba amakolero ag'amaanyi agaalivuganyiza ku katale k'ensi yonna. Lwaki? Anti ebyo ebikolebwa byali tutte ekiseera kiwanvu okuvuganyizibwa. Omuntu ayiiyiza mu ki kyali mu magezi ge, ng'amagezi ago gage. Bano bannaffe aba welding baziyita profiles, nti bw'aba agenda okukola ekintu wateekwa okubeerawo obuteeketeeke bwakyo obwakkanyizibwako ye bwagoberera. Kati naffe abaali badde bava mu Bulaaya mu Amerika wa okujja okuyiga engoye zaffe baali badde bateekwa okuddayo okuyigirizibwa. So newankubadde baali badde bayigirizibwa tebaalifunye magezi gagenda wala kuzuula. Olugoye olwo twaluvumbula tutya? Ebintu bino byonna byatuweebwa mu ntandikwa. Tetwasobola kubizimbirako tukule nabyo tubiggyemu emirimu eminene egisobola okuwa abantu emirimu emingi nga tegiggwaawo. Egyo giba tegisobola kuggwaawo kubanga gisimbye amakanda mu buteeketeeke bwammwe. Natandise mbagamba teri ggwanga n'abantu baseeseetuka kugenda mu maaso okuggyako nga ekibayamba okuseeseetuka kisimbye amakanda mu ki kye bali. Ne bwe njiga kompyuta ne njimalayo nga nsobola okugikozesa ebintu eby'enjawulo kirungi, naye ekyenkizo kwe kutegeera bwe bagikola. Nange ngisomesa omwana n'omuzzukulu mu lulimi lwe, akawaya nkawa erinnya, akantu buli kantu konna akalimu nkatuuma erinnya, n'omwana akule mu lulimi lwe ng'ebintu byonna bw'akiraba akitegeera mu lulimi lwe. Ekitegeeza nti okukikozesa n'okukikuza n'okukitwala mu maaso bibeera byangu. Okusobola okulaba bino kitwala ekiseera kinene, naye mu program manya ky'oli manya omulimu gwo. Obuvunaanyizibwa bwaffe si kusomesa busomesa bino ebyokungulu. Twagala okumanya kino ekiri kungulu kisiikirize kyakiri. Twagala okuzuula kiri
ekisindika ekisiikirize kino nga bw'olaba John oba nga bw'ompulira kaakano, tone bw'ontunuulira tosobola kummanya era tosobola kuntegeera. Lwaki? Anti kino ekisindika eddoboozi eryo kirala ku kyolaba. Kakati bwe tuba tusomesa, tetusomesa bya kungulu ebirabika, tusomesa eby'omunda ebitalabika naye ng'ate byebibumba kino ekyokungulu. Ne bw'okwata abantu n'obagabira ssente obukadde 100, 200, 3 buli mwezi ng'ozibawa, era oluvannyuma lw'emyaka 10 tewabaawo kibaawo mu bulamu bwabwe, busobola obutakyuka era tebusobola kukyuka. Lwaki? Omuntu takyuka lwakuba akyusizza engoye, omuntu takyuka lwakuba akyusizza ennyumba, omuntu takyuka lwakuba akyusizza emikwano. Omuntu akyuka kubanga mu ye akyuse. Era enkyukakyuka bw'efuluma okuva mu muntu munda, obulamu bwe butandika okukyuka. Ekikyusa omuntu kwe kutegeera by'amanyi. Bw'ategeera by'amanyi n'atandika okubikozesa, atandika okukwata ku bulamu bw'abalala, oluvannyuma obubwe bukyuka, abantu ne balyoka bagamba nti alina amagezi. Tewaliwo basomesa magezi. Amagezi gajja lwa bintu bibiri. Ekisooka, oluvannyuma lw'okutegeera ky'omanyi n'otandika okukikola ebbanga eppanvu. Naye ate okusobola okukikola ebbanga eppanvu okiggyemu amagezi kwe kufuna ekisa n'osemberera ensi ey'obutalabika. Anti kyebava batutegeeza nti amagezi kirabo kya mwoyo omutuukirivu, tosobola kugafuna okuggyako ng'omusemberedde. Kale bino by'owulira bw'obiteeka mu bulamu bwo n'otandika okubikola n'okubikozesa n'okubitambuliramu ekiseera ekiwanvu, ng'abatusooka bwe bagamba nti addiŋŋana amawolu amala n'agajjamu omukkuto, otandika okugajjamu amagezi. Mu kitabo ekitukuvu mulimu ekitabo ekisembe bakiyita okubikkulirwa, Revelation. Okubikkulirwa kitegeeza nti bw'omala okubikkula ggwe abikkudde, waliwo addamu okukubikkulira. Bw'obikkula Bayibuli ogisome, wateekwa okubeerawo akubikkulira by'obikkudde osobole okutegeera. Ekitegeeza nti ebintu bye tulaba bikwekeddwa nnyo, naye bwe watabaawo mwoyo akubikkulira by'obikkudde, kye bayita amagezi. Newankubadde oddiŋŋana ekyo ky'okola, naye mu kyokola ekyo buli kiseera wabeerawo akubikkulira mu bimu by'obadde otegeera nga teweekakasa, n'otandika okubitegeera n'okubikozesa. Kale mu bintu byonna bye tuteekwa okunoonya ebyafuula eggwanga lyaffe kye lyali, ebyatufuula abantu ab'enjawulo, kwali kumanya, kutegeera n'amagezi. Twanoonyanga nnyo okumanya, twafubanga nnyo okutegeera bye tumanyi, n'okusingira ddala twali kumpi nnyo ne Katonda eyatubikkuliranga bye twabanga tusanze mu bulamu oba bye twabanga twebikkulidde. Ye n'abitubikkulira n'ayongera okutuggyirayo ebyo ebikwekeddwa mu byo. Ozadde abaana olwaleero oteekwa okubayamba okutegeera eyo emmere etuuse ku mmeeza yaabwe, ku ssowaani zaabwe, eyise mu mitendera ki, ng'oggyeko okuba nti bamanyi nti ewaatiddwa n'esaaniikwa n'efumbwa n'esoosootolwa. Bateekwa okumanya eyagituusizza mu ntamu yayise mu ki. Ekyo kyekyomunda ekitalabika era ekitoogerwako. Okwo kwe kutegeera. Bulijjo bakubirizenga okwekwasa ennyo omwoyo basobole okutegeera n'okufuna amagezi. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu zino buli Lwamukaaga. Zibeerayo buli Lwamukaaga okuva saa 12 zennyini paka saa 12:15. Abateeka mu nkola mbeebaza, abakola bye mulina okukola mbeebaza. Njagala okubaagaliza egganda lya Dimansene eddungi, ate n'okubaagaliza omukisa gwa Katonda ku byonna bye mukola, n'okubaagaliza Dimansi ejja n'omwezi guno ezzooba lino erya Ssebaaseka eddungi musobole okutambula. Nsaba Katonda abasobozese buli omu waali
okutwala obudde okukozesa obwongo bwe, tabutuwangako tubutuulire, yabutuwa tubukozese. Mu kubukozesa okusobola okuvumbula ebitavumbulwa, twebuuza ebibuuzo ebizibu, olumu binyeenya n'ebisenge by'okukkiriza kwaffe, naye ng'ate ge makumu tuteekwa okuyita okutegeera ebikwekeddwa, ate tusobole okubyanjululiza abalala. Genda ku YouTube, teekamu Simon Senkai Foundation, subscribe. John programs zino azirekodinga n'aziteekayo.